Haji oyo tuzimbira omuzikiti tayambye ffe. Yeyambye kubanga yasinga okufunamu. Era ffe si ffe abamusinga okufunamu, yatusinga okufunamu. Omusajja okukwata mulekwa n'amuweerera kuva baby mpaka university. Mulekwa si yasinga okufunamu. Onaweeredde mulekwa yasinga okufunamu. Singa yali amanyi. Bw'okumpita ewuwo ne ntuula mu dining n'ompa akasowaani k'emmere nga kaliko ne juice, sinza asinga okufunamu. Nze okuyamba ne ndya ku mmere yo mba nkuyambye. Abasinga nekyo tebakimanyi seeka. Anti kyekituufu. Oli akuwe akamere ng'alowooza akuyambi obadde enjala ekuluma. Era singa tunaategeera ekintu kino nti ayamba yafunamu ennyo, kigenda tandika okufuula omuntu ayamba omwetowaze. Eri bayamba. Ekyo Allah n'akitutegeeza Uganda. Era abaategeera ekigambo ekyo akuwa emmere n'akunaaza engalo n'ameekinga sure nti ogirya, ate bw'omala n'akwebaza okulya kamere ke kuba ye mugezi. Akimanyi buli lumira luwumira eri baluwandiika. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أبا قاسم المصطفى صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله الأخيار وعلى أصحابه العظماء ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد أبتوليزا إلى بتلبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekisa ekingi ow'ekisa ekibuna akyatulekedde ekyengera eky'obulamu era akyatulekedde ekyengera eky'obusiraamu. Tumwebaza byonna byatuyisizaamu okuva we twakoma okusinkana mu studio zaffe zino ez'ekitiibwa ezisangibwa wano e Mukono. Era tuli basiimu eri Allah, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulungi kuno ku nsi era ne ku lunaku olw'enkomerero. Naam, olwaleero era tukomyewo era nga bulijjo okubeera nti tubaako bye tujjukiza era bye tujjukiza baganda baffe abasiraamu abatulaba era abatuwuliriza. Omulyamu ogwaleero gugamba nti omuyambi ne gwe bayamba ani asinga okufunamu. Omuyambi ne gwe bayamba ani asinga okufunamu. Mulamu ogwo biidhinillah bwe tugenda okutambulirako eddakiika ze tugenda okumala wano biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Amanya ndi Abdul Wahab Mushibi era nga tetunnatandika mu studio tulimu ne Sheikh Abubakari Kiyimba bwe tugenda okutambuza naye programu eno biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Era Sheikh kiriza otolere kuba tulaba era batuwuliriza salaamu nga tetunnatandika era obabuuzeeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Matena majibu ga Allah subhanahu wa ta'ala akyatulese mu busiraamu buno. Bangi abo bagobamu, abalala babusigalamu, abalala bajjako obulamu. Naye ffe Allah atwadde obulamu obulimu obusiraamu. Sabalakkirize batubeezaako tusaba tujje mu nsi eno. Tunnaba kutandika mulamwa kkiriza ntandike n'obubaka buno eri abatulaba era abatuwuliriza mbinaakakasa nti bategeera Imam mu bigambo ebiruma mu nsi muno ng'oli akivumye omuntu ogaa nti oli musiru abakoze bubi nga tutera nnyo kikozesa kibi nnyo ekivume ekyo kikyamu ye wali ekivume ekirungi tekiriiyo naye oli ogaa nti oli musiru ate kiri wagguluko mu bivumo naye nabbi bwe yabuuzibwa nti ani mugezi ndowooza opposite y'omugezi abeera musiru ennyini yayanukula
aga nti omugezi anabeera nga omugezi mbakkiriza yabasinga okujjukira okufa. Allahu akbar. Abasinga okujjukira nti akaseera konna agenda kufa oyo ye mugezi. Wabula okujjukira obujjukizi si mulimu lwekyo buli mwakisobola, naye nga buli wajjukira abaako ebikola byazzaako ebikakasa nti waliwo gyentegeka. Allahu akbar. Oyo ayitibwa omugezi. Okimanyi nti abantu bangi tebaagala kuwulira kigambo kufa era bakikyawa abasinga obungi. Kiyitibwa opposite ya bugezi. Opposite y'obugezi yeriwa? Wagitegedde? Allah akbar. Opposite y'obugezi yeeyo. Buli walabanga ebyokufa tebijja mu magezi go. Biri wala nnyo. Toyagala biwuliriza. Opposite y'obugezi ebekuyingira. Saba Allah taasa opposite yeeyo. Allah akbar. Lwaki Nabbi yayita okubeera omugezi? Anti kati bwe weetegereza ensonga y'okufa eyo yerimu amagezi amajjuvu. Omuntu alina amagezi agalowooza nti wano webikoma tugayita mampiko kuba gakomye kumpi okulaba. Naye omuntu Allah gwawa n'amanya nti oluvannyuma lwa wano waliyo ekiddako, waliyo omugezi ayinza okusinga. Kyova wali bamuyise eri opposite olw'okuba nti akoma kumpi, tayinza kuba mugezi, tasukkakaawo. Ate munnaye basanga bamanyi bagezi. Tusaba Allah atuteeke mu bagezi. Omulamwa gwe oguwulidde? Nguwulidde seeka. Omuyambi oba ayamba n'ono gwe bayamba ani asinga okufunamu? Allah. Gwe mulamwa ogw'olwaleero. Sheekhi, mu miramwa gyonna ki ekyakuwaliriza okulondayo kuno? Owange nga muwoomu. Ebbanga lina akamala mu nsi muno. Abayamba bagezaako okwagala okuyamba. Biseera ebisinga balowooza nti no bano be bayamba balowooza nti basinga okufunamu. Abayambi bwe bafuna entegera tufunamu kinene kuba tuyamba. Ndowooza era n'abayamba ne bawulira nga bafuna kinene mu kuyamba, tebafunamu mu kuyamba. Nti bali be bayamba be basinga ofunamu. Kyova aba bafukaamirira kwe kuleeta omulamwa gwo. Tegereketi amakulu hammuyo oyagala atulabe era atuwuliriza aveewo ng'akenkuse katonotono Allah ke yatuwa ayamba ne gwayambye ani asinga okufunamu? Allah, kigambo kinene. Omuyambi ani? Obuuza ekibuzo kirungi. Omuyambi. Otegereza omulamu ogwo kikulu nnyo okumanya omuyambi yaani. Naam. Bwe tuba tusookera awo inshallah. Omuyambi ekisooka aba alina yenna alina kyalina ng'asobola okubaako gwakiwa olw'obwetaavu bwamulabyemu. Bamusabye oba tebamusabye, naye nga ekyakikola kunoonyamu Allah kumusiima. Oyo bwe twogera gwe tugenda okwogerako olwaleero. Oyo yatuleese. Ayamba ng'alina kyasobola okuyamba ku munne atalina. Alina kyalina libeera ettaka kibeere ki naye nga asobola okukigabira atalina nga lwaki akimuwa ayagala ave mu buzibu bwalimu naye ng'akikola ku lwa Allah musiime. Tetugenda kwogera ku bali abawaayo olw'okuba balina ebigendererwa byabwe ebirala, wabula twogerako ono alina ekigendererwa ky'okusiimisa. Tusaba Allah tuteekemu abo. Aba alina kyalina naye n'akiwaayo olw'okuba awulidde nti Allah yagamba wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Abanga abakkiriza mukwate ku byemulina mugabire abayetaavu naye nga mukikola kusiimisa Allah min qabli an ya'tiyakum al-'adhab thumma la tunsarun. Nga sinnabatuusaako kitonde kiyitibwa kufa, nga kufa tannajja
mulyoke mulaajane okuba ebiwoobe mugamba singa akaseera banzirizaayo kakkekwa nembeerako nekyempaayo ayagala ddakiika emu butikitiki 10 naye nga kikyasoboka fa asaddaqa wakum min as-salihin kati omuntu ono ayamba ebyo aba abimanyi era awangaala ayamba abantu ab'enjawulo nga akaseera kali tekannatuuka ng'ekigendererwa kye yeegomba abeere mubalongosa. Allah saba Allah tuteekemu abo. Ate gwe otubuulidde ayamba yaani n'otubuulira omuteeko gwe tugenda okwogerako. Ate ayambibwa ye yaani? Ayambibwa gwe tulina obitegeera byombi. Abayambibwa balina emiteeko ebiri esatu. Abayambibwa balina emiteeko emeka? Esatu. Omuteeko ogusooka waliwo ayambibwa nga musabirizi nga gwe mulimu gwe ekifuula kya buli lunaku oyali awo. Waliwo omulala ayambibwa nga musabi nga si musabirizi. Ate omusabi yaliwa? Salaamu alaykum. Waalaikum salaam. Bali aba? Banjawulo. Twawulira abo abantu. Kansuke mbaliyo emiteeko. Naam. Ni wabaawo ayambibwa nga si musabi naye nga mwetaavu. Emiteeko esatu. Kyabuvunaanyizibwa omusiraamu okutegeera emiteeko emeka? Esatu egyo. Omusabi, omusabirizi ne gwe tuyamba nga tasaba. Nga tasaba. Bonna bonna be nkukoneddeko mukama waabwe yatasaba. Yabasinga okuba omulungi. Ate ono ajja n'alimba. Oyo alimba sabirizi. Alimba sabirizi. Kati atusooke tutemeoteme omu ku omu. Asooka yatasaba ow'ensa. Musajja n'obwetaavu nga tajja kusaba bw'ojja mutegeerera ku bubonero. Musajja oyo ng'akaza emimwa naye tayogera nejjala emuluma oyo bw'atyo. Noga akambereko kyomukolera. Allah bwe yagulumiza. Allah bwe yakola ki? Bwe yagulumiza. Yasinga obulungi. Lisaa'iri wal ma'lum. Oyo yasooka era yeewa ekitiibwa. Kibula ne mu kusala ensolo yagamba nti fa idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu alqani'a wal mu'tar. Wal mu'tar. Mu'tarri yono asaba. Asaba. Qani' tajja kusaba. Tajja kwogera. Naye ng'obwetaavu abuli. Era omutwalira tajja gaana. Tajja gaana. Allah. Olaba ekkanzu alina bbiri takunyega. Yambala engoye zo n'onyuma. Tali kunyega ku nti sirina ngoye naye ng'omulaba empale esiiwuuse n'omuwa. Oyo mukama waabwe bonna kubanga Allah yamuwa ekitendo ky'ensonyi alina ensa. Kati oli singa aba alina kyayagala okugabira kwabo abasatu yandisoosowazza muteeko ki? Asoosowaze atasaba. Oyo asirise oyo naye nga mwetaavu ng'olina mulabira ku bubonero oyo gw'aba asosowaza. Barakallahu fiikum. Oyo yasinga wonna ekitiibwa hatta kati nga mwe ba imaamu. Kati imaamu osobola okusaba ekyemisana mu muzikiti gw'osaaza ate ng'oluusi kaseera kasobola okujja nga mubutuufu toyina. Seeka kyala wamuwadde essalaamu waka wavuddeyo naye toyina naye ekkanzu ngolole. Allahu akbar. Bayimaamu basanga ebizibu baseeka awo usanga ali awo jjinja ayimiridde ku kkubo naye nga talina zimutuusa Kampala nga sheekh naye nga awulira ayina ensa akutandikirwa nti bampeeyo omutwalo. Oyo gwe tusooka oyo kibula abantu ab'ebitiibwa ab'ensa tukubirizibwa obbadduukirira. Owokubiri yasaba. Asaba naye mulungi wa kitiibwa kubanga buli muntu yenna atulaba n'atuwuliriza twali tusabyeko. Twali tubaddeko abeetaavu. Teri atasabangako ffenna tusaba anfunireyo omutwalo. Wabula asaba mu byenkizo by'aba nabyo asaba bwetaavu bw'alina tasukka. Bw'aba asiraanye ku kkubo ng'agenda jjinja akusaba mutwalo. Ogwo mutuuse ejjinja. Mutuuse ejjinja kiri gy'oli omuwa ebiri naye aba ayagala mutwalo. Era aba n'empisa. Nina omusiraamu yankubirako essimu anga nti muwali munsaba ompeeyo 10 olusse ku nnamba eno nkwegayiridde tosussaamu.
obwongo bwanga nti omusajja oyo omusabi naye si musabirizi. Ali ayagala airtime, ayagala airtime akube ave mu kifo kyalimu, bamusindikire ssente awo, just ayagala kimujja mu bwetaavu ye musabi. Era oyo wa kitiibwa mu busiraamu. Allah kwagala nti wa amma saila fala tanhar, asabye temumugoba, temumugolera, temumukambuwalira. Wa amma saila fala tanhar, Allah teyagamba nti wa amma saila n'omusabi wajja gye muli mumuwe, ega temumukambuwalira kuba wa kitiibwa. Osobola okuba nga tolina beera n'empisa ng'oyogera naye, saba Allah akumalire, saba Allah akwanguyize, tomukambuwalire kuba kyalimu ekyo kirimu. Oyo wakumeka? Wakubiri, okwokusatu. Oyo musabirizi. Oyo obusiraamu bwamutamwa, bumuvumirira. Era yawmul qiyama agenda kuzuukira nga ne feesi ye terina nyama. Allahu akbar. Ng'alina kiwangawanga. Bangi nno bagwa mu muteeko ogwo. Mwe muli ne baana abajja tufunire transport naye nga balimba. Abo obusiraamu bwabatamwa. Nkutuse n'olugendo naye nga alimba. Okusabiriza. Naye ng'olaba alina emikono n'amagulu asobola okukola muvubuka. Okukusabiriza. N'omusanga muzikiti guno n'omusanga muguli omulala. Era oyo mu busiraamu ba amiiri, ba district qadhi, ba imaamu bamukwata. Ne bamubuulirira. Era buvunaanyizibwa baba bakulembeze omuterawo n'akalimu kakola. Ne nabbi yabikolanga. Zaka gye bakuŋŋaanya. Nabbi yabikolanga n'alaba abasabiriza n'abayita n'abagaawa ki tandika okole. Oyo tumuyamba. Kati abo benkuwadde be baweebwa. Egyo emiteeko esatu. Wedda nkuwa baweebwa. Batwagambye ayamba n'ayambibwa. Ayamba be bayambibwa. Omusabirizi tumuyamba, n'ono asaba tulina okumubuulirira, tumubuulirira ne tumulaga nti kyalimu si kirungi. Era alekera awo okubuulirira kwaffe kulina kuba nga kulina kumujja ku mulimu ogwo. Tumuwa ne tumubuulirira yesanga aleme kuddamu, si mulungi kuba agenda gufunamu obuzibu ne kunaku lw'enkomerero tugambye nti Allah agenda muzuukiza nga mu feesi temuli ki. Ekitiibwa taba nakyo mu nsi. Allah we yagamba nti n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi yagamba nti al-yadul ulya khairu min al-yadi sufla, omukono ogwa waggulu gusinga omukono ogwa wansi. Yali ategeeza ki? Omukono ogugaba gusinga oguweebwa. Walaba era waliyo omusajja yali omusabirizi nabbi gwe yasanga ku mulembe gwe namulaba ng'alina amaanyi n'amuwa obuvunaanyizibwa obutema enku mu kibira okukola emirimu gino omusanga namuga ati inna hadhihi lladi yuhibbuka Allah. Ogwa waggulu agwagala luli gwali gusabiriza kati gukola ne guwa guwaayo. Kitegeeza nabbi yatukubiriza tufube nga tusobola tuleme kubeera kugumu ku miteeko egyo emeka tubeere ku nedda sibe kiri. Nabbi yali atukubiriza tuleme kubeera mu basabiriza. Muteeko ogwokusatu emiteeko ebiri tusobola gibuuka. Allah yakola edduniya nga temuli mugagga, antumul fuqara. Allah abo bagagga babiwulira ebyo. Ensi Allah yagijjamu omugagga yenna kubanga ffenna tusaba. Ate teri asobola kweyimirizaawo yekka kubeerawo yekka. Tubeera mu kaseera nga twetaaga naye nga tutya okwogera. Ate duwaza mugaso ki? Emiteeko ebyo tulina ogiruŋŋamya olw'ensonga nti giteekeddwa okubeerawo daima. Kyokka ate abasabirizi tubavumirira era tubasaba tweddeko. Allah kusaba Allah atukenkule mu bigambo ebyo. Tweyanziza nnyo Seeka. Kakati Seeka, ekibuuzo ekyokubiri byakulabirako ki ebiraga okugaba kuyamba byosobola okukola nga omuntu waba nga avudde gy'avudde asobola otegeererako nti omuntu ayambye. Kati okugaba kuli mu mbeera nnyingi. Waliwo okugaba ebyokunywa ng'amazzi, nga soda, nga juice byakunywa. Waliwo okugaba
ebyobugagga nga ebyensibo ng'ettaka ng'ebibira nebyo tubigaba. Waliwo okugaba ssente, abasinga balowooza okugaba kuba ku ssente waliwo okugaba ssente, waliwo okugaba obudde, obudde n'obugaba. Yandikoze ebibyo n'okola ebyomulala. Kale saawa zino tuwaddeyo ebintu bibiri, obudde n'ebigambo ebyebbeeyi bive wamba. Tugabye nofa tuli mu kugaba. Alkalimatu tayyibatu sadaqa, n'ekigambo ekirungi kyogambye muganda wo oba ogabye. Fe abasinga tumanyi nti okugaba ssente zokka, bannange musaddeeko. Allah agamba nti nabbi agamba nti at-tahuru shatrul iman sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah wa subhanallah alhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna samawati wal ard. Kati hadithi egende gwerayo kulaga ebintu ebyenjawulo okusaddaaka. Wabikulli tahmidatin sadaqa, wabikulli tahliyatin sadaqa. N'okugamba obugambe nti subhanallah, oba owaddeyo, alhamdulillah, oba owaddeyo. Ffenna tubaye tukumanyi nti okuwaayo kitegeeza kukwata mu ssente. Hadithi y'abasajja bagendebwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kubagagga, ya rasulallah dhahaba ahlu duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli yasumuna kama nasum. Abasajja abagagga batumazeeko empeera, basaala nga bwe tusaala, basiiba nga bwe tusiiba, okutuuka mu kuwaayo ate ffe tuzinga emikono. Wata tulina kyakuwaayo. Awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi, kyemugamba mmwe Allah teyabateerawo bye muyinza kuwaayo. N'abibanyonnyola inna bikulli tasbihatin sadaqa, bikulli tahlilatin sadaqa, kugaba subhanallah sadaqa, bikulli tahmidatin sadaqa, wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Allah akbar. Ekyabasinga tebakimanyi. Zeka bavunulire. Subhanallah wawaddeyo, alhamdulillah wawaddeyo, la ilaha illallah wawaddeyo, Allahu akbar wawaddeyo. Kukyogera obwogezi nogenda eri mukyalawo wa halali gwe bakuwa nako kuwaayo kusaddaaka. ahaduna shahwatahu, omuntu agenze eri mukyalayo basanyuse byabwe ate nogamba nti saddaaka nti naam, mulaba mutya singa ekyo kyakoze eri mukyalawo wa halali abadde akikoze mwezi teyandifunye empeera, yandifunye omusango, yandifunye omusango. Kitegeeza kati ne mu bulungi empeera agikola ki? Agifuna. Ebyokulabirako byetuyinza okulaga ebyokuwaayo bingi, sente, bigambo birungi, budde, byonna kuwaayo. Tweyanziza nnyo Seeka okutulambulula ensonga eyo, kubanga ffe tubale tumanyi nti okuwaayo ziba ssente zokka, kumbe n'ebigambo ebirungi obudde esobola obuwaayo n'ebirala bingi byotunyonyodde. Tusaba Allah tugese nabyo. Kibuuzo ekisembereyo ddala Seeka, ku bombiriri abo bwe wasoose okutunnyonnyola, ayamba ne gwe bayamba, ani asinga okufunamu? Ono akwasa ssente ze, oba akwasa ettaka lye, oba agambye, oba awaddeyo obudde bwe, oba kyonna kyawaddeyo, n'oli akifunye akirisiivinze, ani asinga okufunamu? Okwanukula kwangu nnyo. Omuntu ono ayamba yasinga okufunamu. Ono ayamba yasinga gw'ayambye okufunamu. Ono gw'ayambye okukkiriza obuyambi bwo kyengera singa wali omanyi. Allahu akbar. Abantu baganda ffe abatulabira abatuuliriza bayinza obutakisika bulungi. Tutegeeza omusajja okeera ku makya n'azimbira abantu b'okukyala omuzikiti, bagusaaliramu emyaka n'emyaka. Ajja oyo tuzimbira omuzikiti tayambye ffe, yeeyambye kubanga yasinga okufunamu, era ffe si ffe abamusinga okufunamu.
yatusinga okufuna. Omusajja okukwata mulekwa n'amuweerera kuva baby mpaka university, mulekwa si yasinga okufuna. Ono aweeredde mulekwa yasinga okufuna singa yali amanyi. Bw'okumpita ewuwo ne ntuula mu dining n'ompa akasowaani k'emmere nga kaliko ne juice, sinza asinga okufunamu. Nze okuyamba n'endya ku mmere yo mba nkuyambye. Allah, abasinga nekyo tebakimanyi seeka. Anti kyekituufu. Oli akuwa akamere ng'alowooza akuyambye obadde enjala ekuluma. Era singa tunaategeera ekintu kino nti ayamba yafunamu ennyo, kigenda tandika okufuula omuntu ayamba omwetowaze eri bayamba. Ekyo Allah n'akitutegeeza e Uganda. Era abaategeera ekigambo ekyo akuwa emmere n'akunaaza engalo n'amekinga sure nti ogirya, ate bwemala n'akwebaza okulya kamere ke kuba ye mugezi akimanyi buli lumira lwomira eri baluwandiika. Allah tewali mpeera z'ofuna lwakumira naye oli afuna olw'okuba omize kamere ke. Allah akbar. Abagagga bangi awo nga tebannategeerawo ate era oba abagaba kimu kati bayinza ogana naye ono omuvubuka ayogera bigambo bye kambayo ku bujulizi buno. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti qawlun ma'ruf wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha. Okwogera ebigambo ebirungi bw'omuntu abadde alina obwetaavu bwakwetaagamu naye nga toyina nga ti Allah akumalire, Allah akusaasire, genda ku masigidi wali olabe bambi nga kibi, saba Allah akutetereeze akumalire. Khayrun ekisinga obulungi, ekyebbeeyi, kyekigulumizibwa wali Allah, kyekyenkizo okusinga omusajja gw'ogenze n'osaba obuyambi ogala miliyoni meka 2 n'azikuwa n'ozikozesa ne wayita omwezi najja oluusi oli mbannaawo aga nti miliyoni 2 ze nakuwa zakolera. Allah akbar. Tokyanzijukira zeneya mukubeererawo mukasa Zamiri n'olala ojjanga nze ngaba ojjanga oba okwogera nga toliiwo mwali babiri tewali yaliwo akuswazizza mu bantu ndawe yakuwola gundi oyo nno omulaba nze muweerera nzaweerera abaana be bamulema bamulekwawo boolaba nze abaweerera abalala omusanga agamba nno olaba kati abo nze mbajjanjaba obalabiraawo. Ekyo kibi nnyo, ekyo kibi nnyo. Eyayogedde obwogezi ebigambo ebirungi n'atayamba ye mukama waffe kati. Kyekyo ekikuviirako okugamba nti ono ayamba yayina okuba nga afunamu okusinga oli gwayamba. Ayamba buli wanaamanya nti yasinga okufunamu kigenda mu obwetowaze. Bagagga bangi bayita baseeka mu mayumba gaabwe naye nga seeka ekimulese mu nnyumba ye wasuubiza obusawo bwa seminti 100 n'omugamba ayiteyo ku lwokubiri kubanga imaamu wa umma alina okujja najja okupiikinga obusente ng'okyebase ne mutuuza seeka mu ddiiro n'agumiikiriza kuba baseeka baba n'empisa n'ojja nga olina osika ennyindo olinga awulira ebikuwunyira n'obuuza imaamu nti ozze ddamu nkyekingeko olwokusatu. Allah akbar. Naye nga gwe wamugamba ajje kuwulizizaayo era addemu azunge mbw anoonya busente totegedde nti toyamba basiraamu gwe weeyamba. Abantu bangi bwayeeyamu obusawo 10 mu muzikiti awulira ddala ng'ayambye abasiraamu. Allah akbar. Omanyi lwaki bw'oba ofa ogamba law akhartani ila ajalin qarib lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Ekikwogeza ekyo lwaki kubanga kati mu kaseera k'okufa okitegedde nti byobadde osaddaaka bibadde biyamba ggwe. Allah akbar. Mu kaseera ako obitegeerera mu kufa obitegeera wano oyinza okwebuzaamu kale ku magezi katono naye mu kufa oba n'amagezi mangi.
tekino abamanyi kibatera okugamba nti ekyengera ebiseera ebisinga okitegeera kimaze kuvaako. Era tukubiriza abagagga bonna ne bamufuna mpola n'abali mu makkati n'abaavu ffenna mu mbeera zaffe ez'enjawulo, bw'obanga oyamba omutima gutegeeze obwongo bugambe nze nfuna mu kino sibe ennyamba. Allah akbar. Wetunakitegeera imaamu akakalungo katubulamu mutuufu katubulamu imaamu gomba emitwalo 3 olaba onnyambe naye ngaonnyambe togenda zisanga ku akawunti. Ate ne wano ku nsi Allah akuteerereza obulamu. Era omuntu nze tera okugenza ku kyokulabako ky'okuweerera omwana. Bw'oweerera omwana oyo n'asoma n'akuguka n'afuna omulimu ne bw'atakuwa 10 n'eki oyo omwana oba omufunyeemu. Lwaki? Ekisooka omwana ali bulungi, ekyokubiri bali abanywa ne famire ye. Buli lwe bafuna obulungi nga biva mu kuweereraakwo automatically oba olina ofuna obulamu. Ekyokubiri yawmul qiyama Allah agenda kuwa ebirungi bye. Allah ebyokuwaayo. Omanyi nti Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah era sharaha 40 an-Nawawiyya bwe era ayogera ku Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yasomesa n'atugamba nti Abubakari kirungi Umaru kirungi kya Abubakari. Umaru kirungi kya Abubakari. Umaru ng'omuntu radiyallahu anhu kirungi kya Abubakari. Naye nga Abubakari yakola ki? Just yagamba nti oyo gwe mbalekedde. Ti byonna Umaru bye yakolera mu bukulembeze Abubakari afunako. Alina kye yawaayo ekirungi. Allah nsaba Allah bitutegeeze ebigambo ebyo. Twagala nnyo okubiraba era omulaba ng'aweeweeta olubuto bw'ati ng'alabira ddala akoze abatunuulira ng'abanaku kati mwetaaga muceere kiro mmeka njazibawa mujjeyo muyiteyo nja kuzibawamu mwagala muceere kika nja kubawa. Obusiraamu bukugamba totugamba kuyitayo leeta totugamba kuyitayo kennyini kwata omuceere gwo gusse mu mmotoka gupaakinge guleete kubanga guweeyamba ate obeekinga ekiwa nti gufumbiddwa ne tugulya. Pozi nga si Uganda. Gamba mazima Pozi nga si Uganda. Njogera ku mazima. Era ebisomo gino seeka mulina okugyongerayo wala. Era tusaba buli awuliriza ayongereyo ddala mu Uganda wano ddala wano waffe kubanga abagagga abasinga nammwe ba imaamu njagala okunenya mu maaso g'abantu bano mutiitiibya nnyo abagagga ne mbasussa ye balina okukoma. Omugagga mugambe lwatu nti Haji Kasimu ebintu ebyo oyamba mwoyo gwo. Ate abala bagiyita hikima. Ate hikima ki nga muboonoonye kuba kwonoona mubamezezza amalala awulira ddala ng'omuceere bwe mumufunamu. Tetubagamba mazima mugamba amazima nti Haji zino kilo 10 z'osaddaasi ogenda ku akawunti yo totubonyaabonya zireete esebo azireete. Kitegeeza okutugamba nti muyiteyo kuba kutubonyaabonya. Otugamba nti muyiteyo ewange ku dduuka mugyeyo kilo 2 ez'omuceere buba bukendeevu bwa kukimanya nti yasinga ofunamu mu kyakola. Kuba omugezi ategeera nti ekyo yasinga okukifunamu ajja yeetise ku mutwe. Tojjukira Abubakari ne Umar bagamba nabbi nti yitayo. Allahu akbar. Twali tugenda mu lutalo ojjukira tebagambako nabbi nti yitayo. Bagenda buli omu n'aleeta. Bonna bagendanga ne baleeta emmaali abe ku masigiti. Baali bamanyi nti bebasinga okufunamu bwe balina okweguya. Seeka tutegedde bulungi ensonga ezo era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akutukuumire olw'ebigambo ebirungi ebyo by'otujjukizza nga basinga obungi bwedde tubimanyi abalala nga twerabira nti ono awaayo yasinga okufunamu. Otugambye afunamu ku nsi ate ne kunaku lw'enkomerero agenda funa kinene. Naye era nono gwe bawaafunamu naye ye omugaso gwe guba mutonoko kuba omugaso gw'alina kweyambisa ekyo kyalina gire gugejja singa yeyambisa kye bamuwadde
nekimuyambako sinza Allah obulungi ate naye afunamu nnyo. So bombi bafunamu naye asinga okufunamu yonaawaayo. Era okukaatiriza ensonga eyo mutufundikira obujulizi bwe tuwadde buyinza oba tebabutegedde abamu naye kansubire nti buno bugenda bamalira. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali asiga ekifaananyi ky'okuliisa yagamba nti mu nsi muno waliyo abantu wayut'imuuna at-ta'aama ala hubbihi miskiina wa yatiima wa asiira. Mu nsi muno waliyo abantu abaliisa abeetaavu emmere muli abanaku bamasikiini bamulekwa babaliisa naye aya eddako erimu ebyokuyiga ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا bagamba nti innama nut'imukum liwajhi llah innama nut'imukum liwajhi llah fe okubatuuzaako mu maka gaffe ne tubawa ensaniya z'emmere mulye liwajhi llah tunoonya Allah kutusiima. Singa Allah yakomaawo walige nti kale niyaga nti la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Ewali ekinyusa awo awali omulamwa tetubaliisiza emmere yaffe nga tubanoonyamu okutwebaza wadde tusasula tetubasuubiramu kusasula muli banaku tutukuze ku lwa Allah. Kitegeeza tebalina kye beetaaga mu bano bwe bawadde kigendera kyabe Allah kola ki ate nno wali agambye nti ala hubbihi emmere gye baliisa abeetaavu yennyini nabo gye balyako tebafumbawo nti eno yanjawulo yabanaku muceere gufaana bwe gutyo. Akuwa basimati mu kiseera gweyimaawo wallahi batono nadda wafunayo basimati mu kiseera ayinza okuba tebaliiyo naye ngaewaabwe ge bakola ki omugagga ye alya basimati ewaka mwe n'abagulira omuceere gwe baawa erinnya lisijja kwogera. Tusaba Allah tusaasirire abagagga. Tetunnategeera bulungi nti tuwaani wayut'imuuna at-ta'aama ala hubbihi bakuwa mmere bennyini gye balyako. Era Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu mu bitendo bye yalinga bw'afumba emmere ewuwe yennyini gy'afumbye naye kwalya n'abanaku baliira mu sowaani ejjuliro. Ono tugamba nti nga temukubye takibiira emala amazima gali ndi kigambo ekikakasiza ddala nti awulira atuyamba. Laki temukubye takibiira emala mwongeremu takibiira ajja kunyiiga. Eryoli gwe banyumiza aleeta amadinisa ku muzikiti we yawulira nga tebamwogeddeeko n'agakima enkya. Baganda baffe bali mu mbeera mbi. Temulina mpisa mbawanta ne mutwogera bambi tamanyi gwawadde. Era omusawo agamba nkulaakulanyiza ekitundu abantu balina bawo naye tebasiima tebalina kye basobola kukuwa tegeera gwowa nalwaki omuwadde. Kati gwe imaamu oweeredde abaana bo olina abawala n'abalenzi so kiri ddala nnyinza kukuwa ki nga ntwala muwala wo n'okkuta kiyinza obutabaayo gyewaakamusaamu byokka kakyali kato naye byewakamusaamu naawe bimanyi si bwe kiri aba tulaba nze nkamanyi mukamanyi naye nze nkakolaki si bwe kiri kaja tukozi kaja tyani Hadnaani Allah akawa obulungi amiina ongera akawa obuwangazi obulungi amiina ya rabbi. kino kitegeeza nti tutegeere tuwaani tusaba Allah atugase n'ebigambo ebyo. Sheikh tweyanziza nnyo akadde kaffe n'ebigambo ebirungi ebyo byetusibiridde kisigadde eri effe ekisibo okubeera nti tuteeka mu nkola byotubuuliridde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bifule bya mugaso gye tuli ababyogedde era bifule bya mugaso eri ababiwulidde ate nabo bagezeko kubyongerayo. Obyongerayo ku mulala bigenda bisaasaana akaseera kasobola otuuka ng'abawaayo olw'okuba nti balina ebigendererwa ebirala nga tebakyaliwo naye nga Allah subhanahu wa ta'ala ayisiriza kwogera kwetwogedde kuno. Tusaba Allah abasiime batulaba abawaddeyo akadde kaabwe naye sente zaabwe okubeera nti batulaba era batuwuliriza. Tusaba Allah batusalemu ekisinga okuba ekirungi. Naawe Sheikh atujjukiza ebigambo ebyo naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akugase nabyo akulaga empeera ezibirimu ku lunaku lwe tugenda osisinkana Allah.
mbadde Abdul Wahab Mushibi nga mbadde ne Sheikh Abubakar Kiyimba. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.